Omukulembeze w'eggwanga era akutebendera ekibiina ky'NRM okuvuganya kuba President nate Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa asabye abalonzi mu disitulikiti y'Ekkuumi n'Eŋŋora nti beekenneenye nnyo bonna abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino nga tebannasalawo gwe banaalonda. Bw'abadde ayogerera mu bantu abakuŋŋaanye mu nkuŋŋaana zaakubye mu disitulikiti ezo zombiriri, Museveni yeebuuzizza oba nga ab'oludda oluvuganya gavumenti abavuganya ku bwapulezidenti okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, Nathan Nandala-Mafaabi, Jeno Mugisha Muntu-Oyera ne Robert Kasibante oba nga basobola okwegeza mu ngatto za NRM nti mu kukuuma obutebenkevu n'ebyokwerinda mu bitundu by'Etteso ne Uganda yonna. Museveni ategeezezza nti gavumenti y'NRM erwanye nnyo okumalawo ebbula ly'emirimu ng'eyita mu kuzimba amakolero wamu n'okunyweza ebya tekinologiya okutuusa obuweereza ku bantu n'ebyobulimi ebiyingiza ensimbi. Museveni bw'atyo ategeezezza nti n'ekibiina ky'obwegassi ekya Bugishu Cooperative Union ekibadde ekyogerwako ennyo Nandala-Mafaabi nti kibiina kye gavumenti y'NRM yerwanya okukizimba era n'ebibala ebirabwako byayo. We have got an industrial park of 73 acres or something like that. This is a joke. I don't need 73 acres. I need more. This industrial park is 1 square mile. I bought it from Nandala. You know Nandala? The one who has been going around that he wants to be president, He was running badly Bugishu Union, and they were in debt. And an American was about to take the land. I think they had borrowed money from him or something. I paid the American and took the land. When these people wanted an industrial park, I gave it to them 1 square mile. All those, that is a city of factories now. Museveni era atendereza abantu mu bitundu by'Ekkuumi n'Etteso yonna okutwalira wamu olw'amaanyi ge batadde nabo mu kutebenkeza ebitundu byabwe n'abasuubiza nti gavumenti egenda kwongera okubatuusaako amazzi amayonjo, enguudo, ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Mu ngeri y'emu omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga akyomedde abavubuka abakyalemeddwa okuzibuka amaaso kubanga omulembe gwabwe gukotoggeddwa nnyo. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino abadde lyantonde egyakubye olukuŋŋaana gaggadde n'olusembyeyo akawungeezi ka leero nga agenze mu disitulikiti y'eryantonde naye nga yasoose mu disitulikiti y'Essembabule gye yabadde anoonyeza akalulu. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti kikwasa ennaku abavubuka b'omulembe guno okwetuulirako ddala omulimu ne basalawo okunyiikirira gwa kusabirizanga banene mu gavumenti naye nga n'amaanyi agakola bagalina. Akinoganyiza nti bw'otunuulira amakomera aga Uganda, abantu abasingamu obungi abasibe bavubuka abawedde emirimu naye nga tebalina byakukola ekyabaviirako okusendebwasendebwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ekigenda okusookera ddala kwe kukyusa wabeerewo eddembe ly'obuntu nga ne bw'oba tokkiriziganya na mukulembeze aliko tebasobola kuleeta drone ne bakuwamba. Mwenna baagobebwa ku nnyanja, ekiwandiiko ekisooka kwe kugoba amagye ku nnyanja bannansi beddiza ennyanja zaabwe zonna. Ekiwandiiko ekyokubiri kigenda kuba kiragira bapolitical prisoners bonna abaasibwa amakomera nga tebalina musango bayimbulwe, tebagenda kuddamu kuwoleza abantu batali basirikale mu kooti ez'amagye mu Uganda empya. Mu Uganda empya ssente ezitusolobozebwamu kubanga nnyingi nnyo, ssente ezisobolozebwa mu musolo zigenda kuba zikola bintu bijuna bannansi. Abantu b'eryantonde bawanjagidde Robert Kyagulanyi Ssentamu nti singa atuuka ku bukulembeze bw'eggwanga lino abayambeko ku bbula ly'emirimu eriyongedde akole n'enguudo mu byalo n'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga lyonna. Lyantonde Kabula tuwera emitwalo 13,337 nga tutudde ku bwaguuga w'ettaka kilometers 4,209 naye Mr. President nzikiriza nkutegeeze nti abantu bano bonna b'olaba wano balinako obutundutundu 9. Tuli balimi balungi naye olwaleero tukyanywa amazzi n'ente. Yakutebendera ekibiina kya FDC ku bukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nandala-Mafaabi asabye abantu mu disitulikiti y'Ekibuku ne Budaka bamwesige bamulonda afuuke omukulembeze bw'eggwanga lino. Nandala-Mafaabi abawanjagidde nti bamwesige bamukwasa obuvunaanyizibwa obutereeza eggwanga lino kubanga ebibasoomooza abikuba budinda era bwe banaamulonda kwagenda okutandikira. Njagala munyambe tulwane olutalo luno nga tweyagala. Njagala tukendeze emisolo, tuteeke ssente mu byefuna,
tukole ebyofuna tukole emirimu abantu babeere ne ssente muki abaana baffe abasoma bagenda kulya emmere ku ssomero mu kifo ky'okuva eka bakugambye bagala emitwalo 2 ku ssomero n'ekitundu nedda gavumenti egenda kuteekayo ki ssente abatunda emmere mugenda kutunda amasomero gammwe naamwe mufune ki ssente abasomesa bafaanagana tugenda kusasula abasomesa ssente zikola ki zeekana abasomesa ssente zikola ki zeekana. Ebyo nga bikyali bityo akutte bendera y'ekibiina kya National Peasants Party ku bwa President Robert Kasibante yeetondedde bannayuganda ababeera mu disitulikiti y'e Busia ne disitulikiti y'e Luuka olw'okulemererwa okugenda mu bitundu ebyo olwaleero okubasaba akalulu. Njagala kusooka kutuusa kwetonda eri abantu b'e Busia n'ab'e Luuka nti sisobodde kuba mu bitundu ebyo olwaleero olw'okuba nti bwe nali mmaliriza Kamuli ne Kaliro nafunamu obukosefukosefu nga bw'omanyi okutambula amatukubo mabi enfuufu nnyingi n'ensooka okufuna ku treatment era mbadde mu ddwaliro. Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika asabye akakiiko ak'ebyokulonda akeegendereze mu nkola yako y'emirimu mu kulonda okujja okw'omwaka 2026. Bino Oweekitiibwa Christopher Bwanika byogedde atikkula abantu ba Kabaka Oluwalo abavudde mu ssaza Butambala Ssingo n'Ekyaggwe wamu n'e Bugerere wamu n'ekitongole eky'abalungamya b'emikolo mu Buganda abaleese obukadde obusukka mu 20. Ku mukolo ogubadde emimuli bya Bulange Mmengo Ssaabawolereza Oweekitiibwa Bwanika agambye nti Ssemateeka alambika bulungi amateeka gafuga ebyokulonda. Bw'atyo n'alabula nti mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja bannayuganda ke bagendamu tewasaana kubaawo baana na byana kwe kusaba akakiiko k'ebyokulonda kagoberere bulungi Ssemateeka. Abantu ba Uganda batunula beekaliriza balaba ebigenda mu maaso. Ssemateeka n'amateeka gonna agakwata ku kulonda googera ku bwenkanya nti mu kulonda okw'okuvuganya temubaamu baana na byana. N'olwekyo akakiiko k'okulonda nange ngatta ku ddoboozi ly'abalala nti kakole obwenkanya naye n'obwenkanya obwo bube nga bulabika. Abantu balabira ddala ebigenda mu maaso bwatabaawo bwenkanya wabeerawo obutali bumativu. N'olwekyo ffenna Abannayuganda twongere eddoboozi kusaba obwenkanya okubeerawo kubanga Uganda yaffe ffenna nga aboogezi abalala bwe bagambye era tetulina kutiiririra ddembe lyaffe ery'obwebange eriri mu Ssemateeka. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye Obuganda okwekenneenya nnyo ebikolebwa abantu n'ebyogerwa mu kaseera kano ak'okunoonya akalulu. Basaba abantu ba Kabaka mu kiseera kino okwefumiitiriza ku buli nsonga, ku buli kintu ekikolebwa, buli kintu ekyogerebwa. Ne bano bannaffe olwali abakiikiriddwa Honorable Nsanja ku mitendera gyonna kye boogera ne kye bakola ne kye bazze bakola byonna mbyefumiitirize nnyo. Mu nnaku zino Kamawe Katikkiro waliwo abantu abagufudde omugano ng'oluusi bakola ebitajjansa ne buli batakola ebitajjansa bwe beekangabiriza bazuukukira ku Buganda. Buganda tekutumye egenda kukola kitajjansa naye bw'okola ekitajjansa n'olaba nga abantu bayinza okuwalalira olw'ekyo n'ossaawo ekibooziboozi okuwugula abantu naye ng'ekibooziboozi ekyo kiri ku Buganda. Saba ensonga eyo tugyekalirize nnyo lwaki abantu beesiba ku Buganda. Ku lw'abannabyabufuzi abakiise embuga mu nkola ya lwalo lwange olwaleero omubaka wa Ntenjeru South mu Paalamenti Patrick Nsanja asuubiza era yeeyamye nti bakwongera okuwagira emirimu gy'embuga. Ne akatale k'ennaanansi kakyali wansi nnyo kubanga emiwendo mitono ddala abantu baffe bakola nnyo ne bakungula kingi bambi ne bafuna kitono. Naye tusaba gavumenti nga tuyita mu Bwakabaka bwa Buganda tuyambako okulambika ensonga eno abantu baffe baleme kukolera bwereere. Amaanyi ge bateekamu ebiseera bye bateekamu basobole okukungula ng'ate era bafunamu kinene ekisobola okubayimirizaawo. Ismail Kajja ssentebe w'ekitongole era ssentebe w'ekibiina ky'abalungamya ab'emikolo mu Buganda asabye wabeewo enteekateeka ennungamu emanyisa abantu ba Kabaka ebifaananyi ebituufu ebitwalibwa ku buko. Mwaka guno twasalawo nti omulamwa omukulu gubeere ku bbaluwa entongole. Obukulu bw'ebbaluwa entongole eva mu Bwakabaka era tugenza tukigoberera ku mikolo nga buli mulungamya akissaako essira ne bwefaanana. Awo ne we tuzuuliddeyo nti abantu abamu bajja n'ebiwandiiko nga si bituufu nga bikikule era abo abajja nabyo tubibajjako ne tutabirekera bazadde kubanga byoba obalekedde tebiba bituufu. Era ebbaluwa eyo entongole bw'ogitwala okugirijestalinga mu NIRA okurijestalinga obufumbo bwo ebbaluwa eyo bagisaza mu kwati bantuufu.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo bya primary ne secondary ekya UNEB kirangiridde nti ebibuuzo by'akamalirizo ebya primary y'omusanvu bitambudde bulungi mu nnaku zombiriri wadde nga mu bitundu ebimu ebaddeyo okusoomoozebwa okutonotono. Namutikwa w'enkuba yafudde embye mu bitundu ebimu akaluubiriza eby'entambula era n'ebifo ebimu okufuna omuwendo gw'abayizi omungi mu bibuuzo ebibasindikiddwa. Okusinziira ku bibuuzo ebibasindikiddwa bisoomoozezaamu ekitongole ekya UNEB mu bibuuzo bino. Wabaddewo n'okusoomoozebwa okwabakulira amasomero ne bannyini masomero ago n'abamu ku bakungu ba UNEB abaweebwa obuvunaanyizibwa okukuuma ebibuuzo ebyo ate okwekkiriranya ne basalawo okubba ebibuuzo. Ayogerera ekitongole ekya UNEB Jennifer Kalule Musamba agambye nti omwaka guno bongeddwa okunyweza natti ku babbirira ebibuuzo era waliwo abakwatiddwa eggulo abasukka mu 15 ate olwaleero bakutte abantu 4 mu muze ogw'okubba ebibuuzo. Agambye nti batandise kaweefube w'okukuŋŋaanya empapula ezikoleddwa abayizi mu bibuuzo ebya primary y'omusanvu okwetooloola eggwanga lyonna. Ekifaananyi okukola saayansi naako ekifaananyi n'alugabana n'ekikyoma osomera erya gavumenti free primary school kati ono kyono yagabanye bamuta Solomon Ojerong era nga wanjogera kati ali mabega wa misayimbwa like poliisi nga poliisi bwenoonyereza awamu n'ebikira gabadde agabanye naye. Abayizi abasukka mu 887 beewandiise okutula ebibuuzo by'akamalirizo eby'omwaka guno nga babikoledde mu bifo ebisukka mu 1600. Ayogerera UNEB Jennifer Kalule Musamba ategeeza kya bbasa nti bagezezzaako okuteekateeka ebyetaagisa mu budde era tewali mwana atakoze ebibuuzo bino ng'abadde asaanidde okuggyako omuyizi omu eyataataaganyiziddwa omukulu w'essomero olw'ebisale. Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Anabbanja alagidde omusuubuzi w'omu Kampala Hamis Kigundu okuteekawo ebigoma eby'amaanyi ebiyinza okunywa amazzi okukayingiza mwala gw'e Nakivubo okutangira ensasagge eyagudde mu kibuga Kampala. Amazzi bwe gayanjadde ne gayingirira ebizimbe by'abasuubuzi, abasuubuzi ne bafiirwa emmaali eri mu buwumbi n'obuwumbi. Olwaliro Ssaabaminisita alambudde abasuubuzi abakoseddwa amazzi ssabbiiti ewedde wamu n'okulambula omwala gw'e Nakivubo oguzimbibwa okugambibwa nti gwe gwavaako emitawaana. Ssaabaminisita bw'amaliriza okulambula ng'ali wamu ne minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda, minisita ombeezi wa Kampala Joseph Kabuyekyo Fatogabye, ssenkulu wa KCCA Hajati Sharifa Buzeki n'abalala basisinkanye omusuubuzi Hamis Kigundu ne bamutegeeza bye basanze mu kitundu ekyo nga omwala gwazimba bayinginiya baagwo baguggala bwe batyo kwe kumulagira nti ateekewo emidumu egy'amaanyi n'ebigoma ebiyinza okunywa amazzi okugayingiza mu mwala ogwo. Bw'otunuulira omwala guno payipu zino zibaddemu ntono okusinziira ku bayinginiya nga bwe batugambye. Developer alina okwongeramu pipes ezo emidumu gino nange nkutuufu ogiraba nga mitono and so ojja kutuyamba okwatagane ne bayinginiya pulezidenti nga bw'abagambye bajje emidumu mugyongeremu ate twagala kasasiro ali waggulu eri olina ne kagundi ke wataddeyo ka pavement nako bagende nga bakateekako amalibu amazzi gabe nga gava eri nga gajja mu mwala direct. Ssaabaminisita era atangaazizza ku kisuubizo kya Pulezidenti Yoweri Museveni ekya gavumenti okulirira abasuubuzi bonna abaafiiriddwa emmaali yaabwe mu nsasagge eyagudde mu kibuga. Muzeeyi akedde kuba simu n'agamba ekisooka tujje ne ba engineers aba Ministry ya Works ne KCCA tulabe butya bwe tuyambako developer ekibaddewo ekyokonoona ebintu by'abantu tekiddamu. President n'agamba tujja kusindika ttiimu eyeetengeredde, tujja kusindika ttiimu nnyingi okulaba nga tufuna abo bennyini abaakoseddwa. Ekitiibwa President nga tumaze okukola buli kimu ayagala kuyambako kusumbuusa support si compensation support okubakiza abantu bonna abafiiriddwa ebintu byabwe ate mu bwangu. Omusuubuzi Hamis Kigundu mu kwogerako ne bannamawulire yeetondedde abasuubuzi abakoseddwa amazzi ago era n'abasuubiza nti ekiragiro ekimuweereddwa wa kukissa mu nkola. Sijja kufudda mu kusooka kwono kizibu ekiba kizze nakikukwatira wamu era nnyolerwa wamu n'abantu bonna abaafiirwa ebintu byabwe era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde obulanga bwaffe ne bajja batukwateko esooka eri tekiniko batugayidinze ekyokukola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe aba KCCA abalina okulaba nti ebiguma byonna ebisinga bituuka ku mwala. Kwani mu sinaaliyo ezimu ze twalina nti amazzi agasinga agagwa gati gannatuuka na ku mwala.